waliwo ekintu ekiri mu kutambula wano ekyekisiru revolution dwafu bukomyewo oluvannyuma lwa Museveni okufulumya ekifaananyi kino. Naye munnayuganda njagala oyige kino ekintu kiteeke mu mutwe gwo nabagamba njagala ekintu kino kibasitiikinge mukuba revolution dwafu kwe buli kuno ng'oyinza okulowooza nti kamanyi bye kwogera naye nga kagamba olinga bugamba olinzi. Njagala oyige ekintu kino era okiteeke mu mutwe. A revolution is a form of system of governance. Ebeera nga governance oshegera ekintu ekyo naye ebeera system kubanga ebeera ne system gyerwanyisa yo eteekewo eyaayo ekyo bayita revolution. System eri ebintu byeyina bifaanagana n'ebyene ebya revolution. For example, tulina president His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne bali ababbi mbu balina Museveni. Tulina bafuutu soldiers eri balina amagye. Okitegera agaabwe gano ag'ababbi ge twagala okuggyawo. Okitegera balina ekitebe tulina ekitebe headquarters. Then number 2, revolution tulina ekintu kye bayita exit system erina ekintu kye bayita internal affairs ne foreign affairs. Zono zaba ziba zidiringa ku affairs za naye ng'emu ediringira mu ggwanga munda endala bweru wa ggwanga. Ne mu revolution muno tulina ekintu kye tuyita domestic and foreign policy. Okitegera foreign policy ediringa n'ebintu byebweru wa ggwanga. Foreign policy zino zituyambako zitya okusula system gye twagala okuggyako. Kati wa domestic policy kibeera kyabwewussa nnyo gw'okujja okugamba oyo byayogera biteeka bantu mu comfort zone era simanyi munnayuganda kyetaaga gwewerwaneko nkuganye okwerwanako. Bwe toyingirira bya foreign affairs bireke beera ku domestic policy wo gwobeera naye. Okitegera ekintu ekyo munnayuganda lolo ya foreign policy yanjawulo nnyo ku domestic policy. Foreign policies kyezikola gwe munnayuganda tosobola kukikola nkiddamu. Eyo baba siriwaza muno simanyi tutambule tugende abazungu bajja tusangayo nga tulina bargaining chip olwokubanga ffe twesulidde government tosobola lwaki buli omu alina loolo ye ekyenkugambe nti foreign affairs ne internal affairs. Loolo y'omuzungu gyazanya mu revolution yaffe gwe munnayuganda tosobola kugizanya nkiddamu amagezi gazze. Loolo y'omuzungu gyazanya mu revolution gwe tosobola kugizanya togisobola. Okitegera kati nga minister of foreign affairs kantwala akakisa kano mbanyonyolero loolo y'abazungu then mu comment section njagala ngambe nti ekyo tukisobola. Woba tokisobola woddamu okusanga omusirusiru oba omumba tutu yenna wadde ayambadde nganze ng'ayogera ebyekisiru omanyi oyo musiru mu blocking ngire okuba yatugamba wowulira omuntu ng'ayogera ebyekisiru blocking agasiya ekyo kyoba okola. Loolo esooka foreign policies zituyambako mu kintu kye bayita economic sabotage. Economic sabotage ogimanyi kwavuwaza Museveni. Munnayuganda Museveni ono amaze ebbanga nga ssente ezitunyigiriza azijja mu bazungu bano ng'akozesa IMF, World Bank n'ebitongole ebirala ebyebweru jajja ssente ne zijja zikunyigiriza gwe mu ggwanga. Okitegera ekintu ekyo kati toyina ngeri ki gy'ogenda kulwanako kuzimba system eno gy'oyagala kuteekawo ng'eri system eri funded. Okitegera ng'erina ssente ate nga gwe tozina tosobola kulwanagana na mugagga ng'alina access ezisobola okugula buli kyakulwanyisa kyonna kyonna okulwanyisa gwe. Kati our foreign policy wekolaki weyingiriramu kubanga tulina policies ezitugatta mu eri system gye twagala okugjawo neno naffe gye twagala okuteekawo. Policies ziri B esooka democracy ey'okubiri ya human rights. Kati achanga obulungi policies zino okuva kuba liba policy makers yabeera ne bargaining chip mwene saawa wetuli Museveni twamukuba mu ezo policies. Okitegera ekintu ekyo munnayuganda tosobola kuzanya economic sabotage nga bakugamba ntino mugaleewo amaduuka ago weeks 2 oba ennaku 2 nga temusobola twalabako economic shutdown bye mwategeka ebyo by'ekisiru. Okitegera nimwe basibira abaana. Okitegera ekintu ekyo nga byabalema okukola country wide kyabalema nti economy tosobola kuggalawo kubanga muli baddabo zeedi zenkolawo zendya naye olwokubanga system ene eri funded tukozesa foreign policies okulaba nti funding ene egenda mu government ya Museveni tugimusalako. Kati wogimusalako omala okugimusalako kiki kyakukola bino byakola. Okitegera kubanga yajja kwetaaga okukola ki okuba ebiraka. Okitegera okuba ebiraka kati kino wakikola kinyiga oli eyali aganye okukola ki okwekalakasa nga mutegese economic shutdown kati kijja munyigize motoka jjaji parking ajja kubanga takyalina kyakulya. Okitegera leero umeme yadduse babaddiza UEDCL Uganda Electricity Distribution Company mulaba nti nno ekola ki amasanyaze gadduka ku speed kiva kuki Museveni talina ssente alina okuba ebituli kakati ne gwe kitakwatako era atandise okukaba nti yakadduka nnyo. Okitegera ekintu ekyo kiva kuki economic sabotage nti twamujja gy'alina okujja ssente. Number 2, parliament eyo ssente bagendanga ne bazifuna kaloni akatono ennyo era baali aloni okuva mu IMF ne World Bank. Okitegera ekintu ekyo naye nga ssente zino era zibayambako enguzi n'okunyigiriza abantu n'okubba akalulu.
Okitegera ekino kyonga kiyambako Museveni kiri against the democratic principles kubanga it has to be free and fair elections ogula tia gas n'okulinyirira eddembe ly'abantu ng'akozesa sente zajja mu IMF ne World Bank. Okitegera since zino institutions tools baziteekawo okupanishinga bano ba dictators nga bakozesa policies ezebbiri tugenda ne tuzichallenging era Museveni yagobebwa nga euros ebibiri ensanvu ze mugenda okwewola parliament ze yayisizza bagenda zijja kuba manerenda ezo bank ezo bamanirenda era sente ezo zigenda kubeera ku interest y'amaanyi nnyo mwe mulinde naye bwebuuze Museveni yasinze eki manirenda yetabeera na gundi mateeka gayitamu era manirenda bana bagenda okuwa Museveni sente batulinde tujja bajja tubulya kibazi muweera okitegera ekintu ekyo that is economic sabotage for you ezo foreign policies zibikola ki zezibikola kwange no tuliyo bagirina basobola ogikozesa ku Museveni oyo kumwavuwaza then tulina ekintu kino kye tuyita resources ezensi webanti resources zensi tezi allocated bulungi for example gold n'ebirala Museveni byatunda okufuna mu sente zitunyigiriza tugenda ne tumuchallenginga era resources zino zisibirwa lwaki kubanga resources zensi zonna zirina organizations mwe zigwa for example amafuta gagwa under OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries mwe bagwa okitegera ekintu ekyo waliwo n'ebirala bingi nnyo naye ngeno OPEC yenkulu kati tugenda ne tumuchalinya tubagamba amafuta gano gasima basebo ge mwagala okusima mu France n'abalala bili against human rights president kwe kugenda eri yabateka mu concentration camp n'akwatayo ka video nagayo bana abantu babagamba ntino ba compensatingibwa amafuta ne gastopingibwa okitegera gold n'ebirala byonna tukwata ntubiteekako embago ba trade ban ensonga ki Museveni afaanana bwati ogwo mugaso gwa foreign policies kubanga exploration y'ebyobugagga byensi ensi si yebyekolera waliwo organization ejja nenonyereza ku byobugagga byolina mu nsi wemala okubizula nti olina ebyobugagga we bati bo ne babi estimating ebeije birimu then ne bagikubulya gwe noli okola announcement tuzudde ekyobugagga bwekiti naye nga sigwa abira discovering so as organizations zetudduka munene za foreign policies era zituyambako mu economic sabotage okwavuwaza Museveni kubanga gwe munansi tosobola kukikola okitegera tulina ekintu tuta trade ban and embargo ona atunda ebyobugagga byabba ku bannansi n'agenda n'abitunda mu katale yakensi ne bamuwa sente nyingi sente ezo zakozesa okukola ki okutunyigiriza kati tukozesa omukisa guno gwa foreign policies olw'ensonga nti zino policies ziri mu human rights na democracy ne tugenda ne tuzichallenginga ensonga ki Museveni yagobebwa mwagowa ne bamugoba mwagowa nti ebintu takyabitunda mwagowa okitegera egijo najyo migaso gya foreign policies in a revolution then ekisembayo it is to call international community into our revolution tubayita babi participating eko direct ekintu bakita creating aba allies abagenda okulwanirako kuyambako senga otandika olutalawo olina okufuna abakuyambako ku side yaffe tulina Abamerika Abangereza ne ba Democrats Museveni alina Abarussia n'aba China okitegera ne ba communist bantu tebasobola kumuyamba olw'ensonga third factor tebagirina bwanga bonna bakkiriza mu kintu kibaita human rights these are foreign policies okitegera so tuzikozesa okutuyambako okujjako nti n'olunaku luwe lunaba lutuuse nga democratic ne human rights zirinyiriddwa bana abantu bano balina okuyambako mu kuba Museveni gwe kasitona asituka bagenda kuba Museveni bo ba Democrats kuba tolina mundu naye ate gw'olumba wa mundu alina tanka alina miji alina buli kika kyakulwanyisa gwe tolina wadde Jambia ogenda kulumba wa mundu ogenda mulumba otya oyita mu foreign policies okola ki okwetegekera olutalo lwogenda okugenda mu ne Museveni bwate bwe yakikola kakati mwe batedde mu kigundi ekibozo ekyobulimba mbu bana abazungu bagala kutubba kiri ekifaananyi kye yakubye ekya golodi kati buno revolution dwafu kwe butandika okuzimbira statement zaabo naye mbalaba omuzungu mwali lwaki alina interest zino olutalo balita de-dollarization decolonization kati tugenda kulwanira wamu okufuna interest ezaffe nabo okufuna ezaabwe wabula ate nga tuli ku grounds za njawulo gwe mu Uganda ebintu byogenda okukola omuzungu tasobola kubikola lwaki omuzungu si agenda okukubira akalulu to preaching a protest vote omuzungu si agenda okujja ntino akwekalakasise gwayina okusituka wamugamba nti akalulu akabba ajjako internet bakuleetera Starlink ne bagikuleeterawo solution yaabwe y'abazungu eyo Starlink si ya mu Uganda ya Elon Musk agwa mu kintu kya American foreign policy mwagwa okitegera ekintu ekyo so si mu Uganda ogugwe mugaso gwa foreign policies kati gwegenda okolera oloyo totunulya foreign policy gyesonyiwe
otegere ekintu ekyo muntu jjeeko akajanja n'obutamanya